fani wanyo mwalali nyo kati bwoba fani wange njagala onnegombeko ebintu ebinfudde kyendi owulira wange soka owulira ekisinga kwegombako ekibweki buli avaayo akuvola naye ogera ng'omuntu omukulu olina empisa umuwe ku bugalo omwami wange batabire kyuka boti ono omusajja bamwogerako ebintu bingi nnyo era amufolowinga ku YouTube nteekamusenza ngo kafe makindye naye oli niwamwogerako ki Bebekulu alina empisa abayimbi abato abayambe ennyo n'abawamu nabo bakugengera abamu Bebekulu ono big size onansonyiwa bawa zuwena naye kituufu ng'era onyirira oyambadde akakaato nabo kagulaka oyambadde embali nayo yagulaka n'okuba saati nga teyaweti olina kaviiri oli kibanda tutegeeza tatewabalanda bato bange nti nno buli amanyi Bebekulu amulabye nga Bebekulu atambulira mu kkubo ki ekkubo limu sisagasagana ate mu bulamu teri kintu kitetugenda kufuna mu bwangu abavubuka abato mbegayiridde natandikira gye muli nze nabeeranga Kanyanya nga ntambula nentuka Kaleerwe nempita ku Mawanda Road nengenda okusoma oluusi ne bigaana naye nayina omutwe ate nze gwolaba ani abeere Kanyanya wanika omukono buli oba amanye Kanyanya wanika awo nga ku poliisi kale teeka wansi so tewabanga yakulimba nti Bebekulu yazaalibwa bwati nedda tewaliwo muntu yenna akulimba nti no nze nazaalibwa nina nedda naye nina ekintu kimu kye nakola era kyenjagala mwegombe njagala basaba mwettanire nnyo puroguramu za gavumenti nze nayagala nnyo okusemberera omukulembeze w'eggwanga nensala amagezi mu bukyafu bwange bwe nali ng'omuvubuka ono okay nensala nempalapalanya nemutuukako bwe namutuukako nemwagala naye nasigala nga ndi wa mazima ku layini emu ekola ki naye nga ngoberera puroguramu ze zonna kati mu kuzigoberera nagenda okulaba nga ntandise okulaba wawe najja akasente nze sensoma kumalayo nnyo nze nakoma mu senior 6 naye olwokuba nalina talent nagamba kanoonye awali emirembe kuba gavumenti yatuteerawo emirembe ne tutandika okuyimba mu Uganda yonna nga bwe tusonda ssente tuyambye abayimbi bangi tuyina kukolera wamu